Wanjidde. Weekend wakwefuze. Tekikusumba omwalo. Tewali kinsumbuwa. Ndasiraba kinsumbuwa kiki. Singa okwatu yakubuulirira. Ati anakoze ekikibi. Kyanga abasajja ennaku zino. Ali gonna fuddeyo nga mukyanze najja namuplaininga. David. Oli yazze ng'akuleetedde ebirabo n'emmotoka okukozebira amanyi bw'ogeddera tabanga nawe. Tabangamu kuba tabanga mu mutima gwange. Kyogamba yagudde eri bubi. Oyo nayawukana naye emyezi 7 8 twagenda bwetyo. Oyogera ng'eyekazale. No, nina okubuulira amazima kozi oze kumbuuza ate ofuna. Nayawukana naye emyezi 7. Kitegeeza emyezi 7 gyonna nga siri naye mbaddewo ku lwange ng'omukazi. Okitegeera. Ate nze ndi mukyala nkwanibwa nkola ki era mukyala yenna waba takwanibwa kitegeeza abanakisiraani. Omuntu waviirayo n'aleeta haliya n'aleeta cake n'aleeta n'abayimbi b'akapeera okusurprisinga nga propoze nga kiba kitegeeza mbadde mwogera industries era nga naawe okisuubira. Nedda tubali tetwogera naye kyemmanyi nti we twali twayogera ne twenyiigaganya ne tunyiigagana ayinza okuba nga yabadde ayagala kudda yenga y'omuntu nga tasobola kunkubira simu yange kwe kuyitamu oyo omukyala. Katono nnyo before emabega komani mumaze ebbanga kino nedde? Myezi ng'ena. Myezi ena then ogatteko 7 gwange nga ndi nzekka. Ogatta liba bbanga ki? 11. Najja 7 gwange najja. Soko kubulira. Kati ate oli omwami oli omulala. Yakibuulidde ate nga kimutuuseko matono. Njagala mukama yebale nnyo nakubuuza kibuuze webale kubuuza kibuuze ekyo nti omwami oyo omusajja mukakamu nnyo muntu w'abantu ate ategeera embeera eriwo. So yenyini yasooka okubiraba before nga nze sinaba nakubiraba nga sinaba kulowooza nti babitaddeyo ku mitimbagano oyo omukyala. Naŋŋamba Racheal n'ebibozi byendaba wano bye bakwogerako naye kale guma ng'omuntu. Mwebaza kuba nti ye ate yambeereddewo nnyo okusinga abalala. Ali mu Uganda. Oba akyali Bulaayi oba yavaayo simanyi kubanga simanyi bimukwata. Naye nga tuwulira mbu yabadde ng'akuwa ne ssente ezikubeezaawo mu COVID ono miliyoni emu n'ekitundu buli wiki. Abantu abasinga bagala nnyo okwesuddira. Naye mu n'edduuka lino nina edduuka lyange lya kikazi kyanga ntandika kukola kwe bayita okusuula akabokisi. Sente zange zino teziri yadde sente y'ekisajja wano terina wekwataganira. Andika saving kakuwa kukozesa n'oteeka. Eyo miliyoni emu n'ekitundu yagimpako omulundi ogwo. Byaddamu egyo emyezi ena gye muganda. Ate nali mugamba enno njagala vidiyo w'ebityo. Waba ali bweru yali alina ssente nnyingi yandibadde ampa ssente nenkola vidiyo za miliyoni 5 6 kudda waggulu. Akadde akamera nako tekaali tukamaliriza. Soko tuwule kino kyakuleseewa n'obulamu bwo famire yo ne famire yayo. Brandi yange yokka esinga okunnuma ne famire yange nti linnya Racheal Namiiro si kyangu kuzimba linnya bannange ekyo kisinga okuba ekizibu naye ate omuntu okulirinnyako mbwangu kyanguwa kyewuunyisa simanyi nakumanya. So kyampisiza bubi naddala brandi yange badde muntu omukakamu atabeera mu buvuyo suubira mbadde temumpulira nnyo nga siriyo era nga basinga bagamba tula music one egwo omuntu tetukutegeera kuba mbadde seemulisa mpozi nga tetwakola ku kyalenga naye Racheal soko tuwulire singa Devi yakomawo n'agamba nti mubadde nga mwogera n'ayita n'okukakafu kuba ye agamba ebyali okukakafu abulina era ddala. Abalimba ng'obukakafu abuziwa ddala ye mwe mumumanyi gwe kwogera gwoba temumumanyi mwenga mwe temumumanyi nze mumumanyi pozi n'oyo omukyala eyakoze eki eyaleese ebyo ebintu byeyamuwadde matchmaker. Naye okimanyi kino kiragira ddala byeboogera kwa yini nti no muli benzi. Abayimbi tetuli benzi. Wakiraze mu lwaki? Nze siri mwenzi kuba saasomye lukalala. Nasomye omuntu ogwo. Ani?
nasomye omuntu omu nga bamuyita Godfrey saasomye bantu bayitirivu oba nandi kugambe wali ogundi negundi oba obadde ogamba gundi naye saabongeddeyo kitegeeza siri ate siriba Seneka David olidde kanyi Sendeka David mukama mwebaza okuba nti nakyo yakindeetera mukadde ako yandeetera omwami oyo mukadde ako nampa ku ssente mukadde ako naye emyezi gyange 7 ate neebeezezaawo n'omwami oyo gwe nayogedde nti ambeereddewo nnyo bambi ambeereddewo n'omusaba kino nakikuwa n'omusaba kino nakikuwa nga teyesise namu era bambi yeebala wejjusa David gyebadde akukoledde noga singa likijjanko singa likyalize mu bulamu bwo ekyokundeetera emmotoka emmotoka zo nja zifuna ngenda zivuga ezo nkowe bukowe ekyo sagala nakitwala ng'ensonga enkulu nti emmotoka yagenze biki bitya kubeera ne kati mbadde envuga nvuga gye yange naye ogamba nti erinnya lyo teryakkiridde kaawa wansi ebya ddala nga si byakwekaza nsaba Katonda lireme kukkirira nze nga nze kyensaba kubanga bambi badde ndizimbye mu musingi omulungi so nsaba Katonda lireme sagana kukyogerako nti ligenda waswazizza mami Irene amami Irene ate namuwadde buwekitiibwa kuba nayogedde ndi ku mutima bwe yatugambanga teweebuzaabuzanga yogera ekituufu yatugambanga yogeranga ekituufu n'atubuulirira mukyalo oyo yatubuulirira nnyo bange so obubaka obusembayo bafaani bo nga teweekaza nga oyogera erya ddala abafaans bange mwenna mbaagala nnyo nze Racheal Namiiro nze njogera nti mbaagala nnyo 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 era mbasaba nammwe mwongere okunjagala byonna byonna ebiriwo tubikwate tubiteeke ebbali kubanga byonna bisobola okutuuka ku muntu yenna naye mbadde nsaba bwe musigale nga mwagala Racheal Namiiro omufollowing ku YouTube channel ye eriko Racheal Namiiro, TikTok Racheal Namiiro, Facebook Racheal Namiiro wendi bwe mwagala obuyimba bwange yagala nzezeka awololo kwata wote nofigayo nga yenze nkugambye Racheal ekisembayo sooka weetondere David okumumenyanga omutima buli ssaawa nda kwetondera famire ye sijja era kwetondera famire ye byonna byonna ebyatuusewa bansonyiwe then ngenda kwetondera famire y'omwami gwe bayita Godfrey nsaba nsonyiwe neyange bamami neddadi mwena mwenna ababirabye bambi nsaba munsonyiwe byonna byantuuseeko naye ndi mwana muwala buli ekijja kyonna nino kigumira somala akawuta ka David kange kanyumidde bunyumizi